omuyinza yagaba ssente mpulira obuyinza kyamaanyi nnyo okusinga ki kakati Mpuuga Kyagulanyi Ssaga bali mu kugoba Bobi Wine Museveni amanyi akaddiya tagenda kudda 231 ali mukolera mutabanyi we kkubo musanze bano Bampuuga bali mukola smooth running of muhozi kubanga lwaki nenya Kyagulanyi nti yakola byokupapamu ogoba Mpuuga nti omuntu akubisa weakness z'okoze kubanga ti Mpuuga alina kye yeekwasa nti bangoba ate nga kituufu ate nga Kyagulanyi ali mutuufu okumugoba ne Mpuuga mutuufu okukyogera ate Kyagulanyi ali mutuufu okumugoba mbuza nti lwaki nti ethics za Nuupu kyandibadde kya buswavu nnyo mu public singa baategeera nti Mpuuga wa Nuupu yabbye ssente niti yazibba ssente zayita mu constitution ati kakati yagamba Kyagulanyi agamba constitution ya Nuupu bagamba uya corruption free andi kati goli wenya baziryawa Nuupu tebazirya kyogamba Kyagulanyi talya ssente ani akulini Kyagulanyi ssente zafuna ziva mu Light Channel neda mune anti nazo zayita kati Kyagulanyi nazo zayisibwa mu budget kankulage pozi zingeza Mpuuga nazo zayisibwa mu budget kyoka gwali mutima mubi asi mutima gwali mubi kubanga zonna ziyita mu budget yes Mpuuga si yegabira ssente zayita mu budget ne baziteesa kale nze sijja kigendamu kubanga ne Kyagulanyi ali mutufu atya nti ethics za Nuupu tebakkiriza muntu kulya nguzi nga togabyeko bagirya naye bwogabako tewali buzibu Nuupu tebalya nguzi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Programu ya Feno Kwezi Media Group ne Megatron mbaliriza nnyo mu programu yange ne muganda wange Bajjo no mwagala nnyo ennaku zino yafuuka professor ebintu byonna byakola bya corporate n'olw'ensonga tuzolala okwogera ku nsonga ekwata ku Mpuuga batandise ekibiina kyabwe ekya Democratic Alliance bakirangidde olunaku olwajjo naye mu professor akikubyemu ebituli laga nti abo balabika balina kizibu kakati olwalo mulese nga kakensa professor asoma ku MUBS ali ku bachelors musajja mu kakensa twagala olwalo tukole ekintu nga kiri professional wadde okukwatako soko buze kubatula bababuuzako batya professor beyanjula batya oli wanjerega program ewedde abantu bagamba wamanyiira mwati nalese professor olokola omutima omubi ate gute sibonya cha professor kikuluma ate kati kinumira wa myaka joyina 5 nange ochampala 5 omweji ogenda myaka 6 ochampala ni akati kale ngakuwadde kwezi gwe professor kati nze nsobola kufuka professor sobola kufuka professor na siri tebakigaba bwe batyo gwe professor kubanga kati bujane weta professor kayibaro alina omutima omubi aliyanga munato nanjerega bwate oli professor kikuluma kitwala nakati professor sebo tata gwe professor ate ba professor tebayomba bwe batyo professor tuyomba kubanga professor bategeza oyitirizo okunjerega nti ate gutomanyi byonkola nedda wanage tukole ku byampuuga professor tupezo okubuze kale bana Uganda abatulaba mwenna tukomye oku Kwezi Media Group badde sigenda kola lero badde mu bibuuzo nsokera ddala okwebaza Twitter family koze degree ya MUBS nenjikola ku internet nina Twitter yange yesinga otambula mu Uganda wow kati banyambye manyiza ndi open nti university gyensomera ba nanga yadda mu primary bananga university ya Kisiru eti ate bale tabasirikali ne babakuuma nga mukole ebibuuzo tokkirizibwa kopa ekikazi kitulali kikalya ne bakutuulako nobanga balinga bagamba andako balinga baganda agenda simanyi kigenderwa kyange kyenkola ki anti bakulaba ngo yagala kopa kwega bala banze musiru nyala sobola kola bi si musiru naye oyinza okuyisa eriiso kubanga kyenebaza Twitter family ramkane nebaze ku Kwezi nti Twitter nyambye nnyo okusportinga frequently asked topics nali ku X oku nembaga abanaye ngenda kukola accounts bagenda kuleeta ki ne bampa financial statement nejja ne bampa bank reconciliation nekola ki nejja ne malokola accounts yali muzibu kwa teba kuba Twitter banspon nali ngenda kola buno bukashi buku simanyi bujjano bulejo nawo kyabujuka ku mirembe gya mwabusoma ne kwezoli bukulu emirembe gya leja ngajja gwa ne obukulu tekiti kakati mbadde nkugamba
kakati mule X manyi kya makulu okusema abantu kibakoledde ki nakola bulungi financial statement yange nenkola bank reconciliation nenkola ne theory batubuzanga bu concept akulu obu business entity ongoing concern izine mbogo Twitter yampa guideline X mva kwa account singwa mulumberwa POM principles of management tedi papers bu ku university nga principles of management kuba kuona nasanga mbaliteka 10 bana bonna babeera mu kuchakala naye abawagizi banga aba extrovert kino nnyo kubanga public kwa banga magendo osome ku evolution ojimanya evolution mwe muri classical school of thought tunachibaita classical organization mu classical organization muri mu abasajja babiri under classical school of thought muri mu baita Max Weber ne Henry Fayol Henry Fayol is the father of the modern management management eno inaje mukola management eno inaje mukola mpoliza management eno inaje mukola kankusomese management eno inaje mukola Henry Fayol yagireta yakusomesa for functions of management omwe muri planning leading controlling no organizing te yakoma okwenyo Fayol nakuleta activities in management bino byokola kati binabi inaje byakola ki bali batusomesa okuba bakulembeze naleta commercial activities of management financial activities of management technical activities of management security activities of management auditing activities of management teyakoma oko naleta ne principles 10 nenya management kwekola ki kwetambulira omwe muri division of labor authority unit of direction unit of command order equity skala chain initiative teamwork kwegamba ngubaba mugaso gwa Twitter akolengana nyongera ko Max Weber nagaye tugakola ya magezi Max Weber bro buyinza bonna bola biokulasi Max Weber yagenda nalaba nti Henry Fayol no chikyaleseyo Max Weber najani tu concepts Max Weber nayongeramu authority types yaita types of authority naleta ne biokulasi types of authority tuina satu tuina traditional authority netubane traditional authority netubane charisma mutosomo mula bolenda bikayo no manyanto no mukulembeze ne national legal authority baba Museveni kano gendo okusoma ekintu kadalo laba nti bitu nabisoma kuva mu bitabo tumaze classical school of thoughts classical organization yalimu ate mu classical organization mwali mu kibaita scientific management omwe mwali ba Frederick Taylor father of scientific management ale program ya lero wazee professor mu father of scientific management omusajja amita Frederick Taylor yaleta ebintu bimeka bitano byoka yaleta kibaita yali pressing the use of thumb scientific method naleta training of workers to encourage specialization nkolagano management egutegera bulungi nnyo bwe yamala kuleta specialization naleta scientific of replacement workers naleta kibaita time and motion modules naleta time piece related kwa mukozi wakola yo moyo kachi akukantu akapo scientific naye mu scientific theory jibaita ya nkulaga management byengendo okwogera ku bampuga nti nabisomye manje bikola ki kali ngenda kwogeza magezi machi na mazale kakati Frederick Taylor wali wabamuyambako mu theory ne phase of scientific omwalimu ba Robert Owen ne Charles Babbage bo bamuyamba ne bamuga kibyokozesa abaana batanetuuka kituufu abaana child labor ba discouraging the use of brain they advocated for better working conditions yani ba encouraging the specialization naye omwalimu omwami n'omukyala bamuyitanga Franka ne Lilian Gilbreth Franka ne Lilian Gilbreth kibakola ba experimentinga motion gundi theory ya Frederick Taylor ya motion ya time and motion model ne bagivayo ne position isatu namagabo osobola okubera duwa osobola okubera lana osobola okubera teacher outubadde mu classical school of organization tunakibaita human resource ne human resource professor lero wazee ocha mampanji tugenda kumpuga eyo ye topic esinga obuzibu ku university kubanga theory ezo zibuzabuzanya abaana abo otegero oyize kibaita principles tuyagena ne ku leadership nkusomesa type ya mpuga ne Museveni andi lero nazenga ndi intellect kituufu kwa ibizo byange mbi mazima de nkolaga Twitter kyekoze eki baga magendo osome this and this needs wetugana mu human relations twalina y'abantu mu human relations wali omuntu omu ya Elton Mayo yaita Hatham theory better working condition nalaga nti kwezi o cameraman oyo ndo muvali winga kolaga nti bogenda ku university no muweche emisana no muyisa bulungi kali wetugendere mu human resource mwalimu bano ba Abraham Maslow abakola chain of
high lack of needs. Omuntu wetaaga basic needs. Wetaaga security and belongings. Wetaaga love and belongings. Bofuna mu kasende kati nga gwe ngogenda okwanayo. Bomala okwanayo ngofuna kibaita self esteem. Bomala okufuna self actualization kati nga babajjo. Fe tuli ku self actualization. Tugenda okulona degree nga tulina kitujagaza. Ate abantu balozi manya abantu baloza nnyo tuko party betusomale tubikola ki? Temubimanyi. Omwalimu Abraham Maslow, mwalimu Mark Douglas Greg yaita X and Y theory, abantu abasibwe nnyo ba X, abatategera ba X, nga n'omukisa bagolamu obuzibu baki? Ba X. Why be bantu abakozi nga babajjo? Be bantu abagezi nga ki? Tulinamu kye bayita two factor theory ya Fred Katzberg, yaleeta yakolaga ebintu bibiri. Nti omukozi omumotivating otya, ate biche biremesa omukozi okubeera motivated ku mulimu. Ebagiyita two factor theory. Ne wano mu Uganda yaleeta motivator. Abantu balina Uganda muyiga okukozesa abakozi mugende musome degree. Muyiga okumanaginga companies zamwe n'okukozesa abakozi. Fred Katzberg agamba nti omukozi bw'omuwa better working condition abeera motivated. Omukozi bw'omuwayo kasente aba akasimu abeera motivated. Bw'omuwayo reward ba incentive. Omukozi bw'abanga akola omulimu ng'akola na growth. Asobola okukola omulimu kati nyambamu abatamanyi management. Tosobola kukozesa mwana wa muno ndaba bodyguard ba parliament BMP ebirina amaalo. Omukozi n'atambula naye musirikale asiibye enjala asitudde ogubundu asiibye amavuma tabibuwa. Kati theory ya Fred Katzberg two factor theory ekulaga nti omukozi muleka afuna achievements ku mirimu. Nti omuntu omulimu gwafunamu achievement ajja gwagala nnyo ajja gutwala ng'ogugwe. Era one of the principles of human resource bagamba nti when you satisfy economic needs, emotional needs, you will get economic needs. Nti omuntu bw'omumatiza omwoyo gwe n'omwe ebyetaago by'omwoyo gwe bino ebyensimbi bijja kujja kubanga ajja kukola nga talina emotional stress, emotional damage. Awo tubadde mu scientific, tubadde mu school of behavior. Katugendeko modern theory nkulage bampuga gye bayo nga lero. Oba tusomesa lero. Lero oli waddala. Atusomesa lero oli waddala. Ate oli mu kusomesa bakulembeza. Lero bakapa management ebagita management. Ebamu tebabitegeera bino. Bayinza bitegeera bino naawe. Sebo ene topic esinga obuzibu ku university. Yesinga okugibwa. Neze kulaga ne sub topic gye basinga obuzibu njimanyi mutwe. Nkulaga nti nagenda nenkola ki? N'ogikola. Kati tugenda ku modern theory wali abantu nga bana. Tulina go bayita William Ouchi. Ebagiyita Japanese theory ba theory Z. Ono kyakola yagana na benchmarking n'akopa abajapani bali royo nnyo. Bana Uganda muri babbi. Omuntu wakwasa neste zitusa weziraga naye Ouchi yagana n'akopa Japani. Nakopa commitment y'abajapani ero yalite yabo. Najongera mu Y theory gye nagambye ke ya Mark Greg. Yes. Kuba yali mu America. Kati yo kyakola bukozi ya benchmarking loyalty y'abajapani abagiyita Japan theory najongera mu XY ki. Amusire leo tulina wo musajja omulalo wa kabite tulabawo nyo wa kabite tulabawo wale jibaita contagious theory yega bino bino byambadde njogera bya bulimba. Omuntu osobola okutandika ekintu ekyo kyonga badde ekivandu ebagiyita contagious theory. Weno otambulira awo. Ano bawo ne bagiyita system theory. System theory ba approach yekulaga nti management is a system. Oyina okuba ne specialization, group the workers, coordinate them, after coordinating them by imaging. Oba groupinga, no ba coordinatinga, no ba imaginga. System theory bwekola ki? Nti abakozi bateke mu group, ba coordinating, specialize them, then after bakole imaging. Museveni yakoze ekitongole ky'emmwanyi. Era Museveni mu mwegendeza asoma nnyo management. System theory Museveni agata all types of management naziteka wantu ki? Nategedde bana abasajja batufugira ku ki? Batufugira mu butasoma. Kubanga kati sawa zino sobola kufuna mulimu basobola mu company yange era mugala kola bangezi company zigendo singo okubeza amaanyi. Kati ntegedde bakwata bati omukozi. Tokyamala gavuma mukozi. Atasobola kuvuma mukozi motivate okusinzira ku theories zenkola ki? Asobola okukola omulimu. Mulimu Charles Agris agamba nti omukozi akulira ku mulimu from immature to mature stage. Yes. Ekyo kituufu. Ndi tosobola kuwapoyinga mukozi nojja n'omugolera nga wakamu omulimu leero. Kitegeeza muwe mutayimu akula amanyi omulimu egukola ki? Ne experience wakiri yawe. Kuno okusoma nti nkututeko just mu theory emu ya poem. Anti oyagala nkugole ekizo nsobola okusomesa. Njagala mpuuga ono. Kati mpuuga ninga togedde biki twakogedda kikama kazimbuli. Gutozifaako. Zoka kakati katusumulule. Badde nkolaga biki byetubadde tukola ki? Byetubadde tuyitamu. Era mbadde nkolaga nti kitandika kitya kiggwa kitya. Kakati bana Uganda mwena abanda bakombaddeko omwoyo mbadde nakava mu bibuuzo. Kati katuddeyo ku point yaffe ne mukulu kwezi gyabadde akola ki? Eyabampuuga abatandise Democratic Alliance. Ekibiina ekyo kigenda kuwongera bana Uganda mwena abanda opposition. Ndi musajja mukulu mbadde mbasomesa. Mbadde mpiseemu. Yes. Mpuuga talina kibiina kye yakoze. Yakoze kisinde. Mpuuga sagala kubanga amwogerera. Sagala kweteka mu levels abawaiswa mufumbirwa boogeza feeling n'obusungu.
Mpuuga ali mu kukola mission eyamuweebwa okutula obulungi bwa opposition mu Buganda. Era ekyo kyemulaba kipange. Babawa almost 10 billion to facilitate that movement. Kubanga balabanga Mpuuga alina obwongo. There are some cooperative people abako ebivumo bya NUP. And there are some cooperative people through Baganda. Museveni musajja mugezi. Nakugambye nti Museveni yasoma leadership mbadde sinatuuka waawo. Tulina theories bbiri za leadership. Kati ngenda kuwa birala. Tulina kibayita break and Muton's greed. Mu break and Muton's greed omanya baani abafa ku bantu baani abatafa ku ki? Tulina kibayita country club. Country club abafa ku bantu nnyo nga tafa ku product. Ne tubamu ne bayita task oriented. Oyo abafa ku product nga tafa ku bantu. Mu country greed omuntu yinamu ngomala go bayita team player. Naga kwezo yo team player. Team player abafa nnyo ku bantu kyenkanya abafa ne ku ki? Ne ku business. Ne mbamu go bayita middle. Oba carrot and stick. Ndio yabata abafa ku bantu 50 nabana abafa ko ki? Ne bamu go bayita impoverished. Oyabata ina gwakola ki? Gwafaako. Kati tuva ku Muton and greed theory. Waje bayita lenses linked. Mulensis linked. Diguli baba. Lero genda kujijenga ya ddala. Mulensis linked. Size zino zetu. Mutusanga ba Museveni ne bampuuga. Lensis linked bagamba. Wago bayita exploitative authoritative. Exploitative authoritative yalinga Kim Jong wa North Korea. Kim Jong Un. Oyo a typical dictator. Nyagano biro twaga tusomesa bantu bayige. He's a typical dictator so wanokukuba masasi yala ground is dictator. He's exploitative authoritative. Kakati tuina ba dictator bayita ba Museveni. Bayita modified dictators. Abatali bali. Oyinzo gamba benevolent authoritative. Benevolent authoritative ye Museveni kikaja dictator. Ti sometimes awuliriza, sometimes najja yokola. Sometimes nakkiriza. Moyo sio ali flexible. Moyo sio tu namba consultative. Ba consultative ngabo olaba ba Obama. Obama siba dictator. Ndiye myaka je mnabo jigwa akagenda atagenda awuliriza abantu. Kibaone bayita ba participative. Abeta bo bwetabi. Kati kyagulanyize participate. Yeye tambwetabi mu kalulu. Yeta banawuliriza abantu. Si kalulu. Wano kudefining bika bya balida bitukola ki. Kakati ate Mpuuga yekweka mu consultative mu theory ya lenses linked. Bana basija babakubira mu bitabo. Mbaga mwena mudaye musome mu buli kimu kyonna bakirina. Kakati zonga a student yamanyi leadership theories. Museveni yakutte Mpuuga. Mpuliza bulungi. Na mu facilitating. Kubanga benevolent authoritative benkugambye kuba ba dictator ebyadda nenga tebalaga nti baki ba dictator. They are modified moderate dictators. Kakati Museveni akwata Mpuuga mugamba I'm going to facilitate you. Wana uliza bulungi kwezo yige. I'm going to facilitate ki? Saagala Bobi Wine abalina omukisa abagobera professor Bajje Banga lyonna. Balina omukisa abaza bakola ki? Bamugoberera. Nti nagamba saagala Kyagulanyi adde mu kufuna lead of opposition. Bino emitunzize ngambi bagamba. Naye lwakuba tulina abawumba tuutu abalowooza ntubeera mu kusaaga. Eno plan erimu ku 50 ya master plan Museveni gyali Mpuuga gyali mutuukiriza. That's why neevuma okuba Omuganda. Wano mweno interview ngenda kunenya nnyo Kyagulanyi. Ngenda kunenya nnyo Mpuuga. Ngenda kunenya nnyo Museveni kubanga as a scholar sina kuba na side nakwogera mazima. Kituufu. Nsookera ddala okunenya Kyagulanyi obutabeera user. Era nsookera ddala okunenya Kyagulanyi obutamanya politics. Tisinga Mpuuga gwe bakola ebya Museveni, singa Museveni yali Kyagulanyi. Mpuuga naali obusente. Oba n'amanya nti Mpuuga akolagana n'abalabe. Teyandi mugobye. Museveni kyandikoze okimanyi. Yandi mwongedde buyinja. Omukulembeze omugezi akwata Mpuuga yo namugamba Mpuuga omanyi kye tukola lijjo nijje twali kati nkusindise eggulu. Genda ofefe. Bali representative w'eggulu. Nga omuntu omugezi yandikutte ssente Mpuuga ziyabbe wa Museveni. N'azimunyunyuta muga azikozesa ggulu ate mu kuzimba ofiisi za NUP. That's how a learned friend like me which I can do. Ngazimujjamu ngaziteeka mu. Kubanga bawutegeera nti omukazi ayenze. Sikwezi olina mukazi. Bw'omusanga ne Bajjo Muloogi. Ng'omuyinamu abaana bano omugoba. Omukazi oyo omugamba mami omanyi kye tuba tukola. Nti ki tukuze abaana baffe. Osooka n'onyiganyigamu. Mugamba tosobola kukola business ki. Tisobola kukola restaurant. Olinawo capital wa mmeka.
obukadde 5 zingenda kwongera ko obukadde nenga mazimu mind capital baya milioni 3 ezikola ki kanagera nakuula omusajja oli naleta sente zine muzikola mu restaurant wano wewegonza baby ngomubake 10 Bino kati ngamba byabasoma simu saka na interview ne tamunyaga kumemba bantu 10 yezu kuba bana Uganda bagala bya magezi badi bansubira kujja kukwatirira simanyi kunyiza kati ebyo amwe professor kakati omukazi ogenda omunyunyuta mu sente to omukazi gwa kwati kubanga omukazi wo mugoba na ngomukutte mu wenzi era sejuru ajja genda gusigala ne bula matofirwe n'abano bakubuze mama tenga no wandi muyuzize bana Uganda muyigo okuyuzinga bayuza timpuga tewandivudeyo kumugoba mangu ago bana Uganda bakozesa emotions from principles of management ina kibaita conflict management conflict management bagamba avoid lose accommodate negotiate compromise collaborate think before you act tolerate make them that they are ahead of you Kyagulanyi yandisize nalega mpuga anti Kyagulanyi fala kati Kyagulanyi yandireze mpuga kala ngamaze kutoka muki mu state house omusiba bomanga sawa zino nga tukyali bato mu byobufuzi tosobola kugoba buli muntu akuliko it was a mess kakati ate ekirala Kyagulanyi kiyakola yagana okumanya nti bana Uganda bakoye ebigambo bagala action bana Uganda besija ayogedde Kyagulanyi ayogedde Semogerera ayogedde Sebagala ayogedde bagala omuntu alina kaki action laba mpuga wajira mu kiseera ompulya bulungi nga bana twako obulize baganda okulonda sirimu sigenda kulonda biraze sisi wagamba abantu nti mulonde nze omuntu yena yibane strategy jako mu 7 bwekuli bakwekala kasandijja kyoli ntuma kyonna ndikikola nga kijjako mu 7 nesigamba mbu ngenda kufuna emanduso olaba yabula kusemogerere emanduso nebula kubesigi emanduso nebula kusebagala emanduso nebula mu 221 kati nimbalimba ndi abantu temanduso egenda kujja era nzija ntya mu kamera nengamba abantu timusome tugenda mujjako 226 nga tumulinze emyaka 5 Juga jina emyaka 5 gyomulekera abaye yetegeka kwenyweza nagamba era amerani different bwakusoma kakati mpuliriza Kyagulanyi sijja munenya kubanga mwabatamanyi Kyagulanyi nti musajja ow'amazima Kyagulanyi ali ligidi alinga banyange bulimba sinada yokusoma nga bunyiza nkuvuma ng'omwambalirawo kati ayina ekizibu ekyo ayina okudayo n'asoma management kati sobola kumunenya that's why sobola kumuvuma wakati ayina okugana afuna management skills tanazisoma era ngenda kola degree yokwiri bagiyita leadership and government bwe male ne ya leisure events bandi mukola degree ya leisure events and ne bangambye ine emikisa gy'okukola mu nnyonyi era abaana bagisome osobola okugenda okukola mu nnyonyi osobola okubeera CEO osobola okukola company gundi ano gyensoma temanyi bi procurement temanyi simanyi BBA einani opportunities kati ku kisawe batusabye abaana 30 ku kisawe Entebbe kubanga abaana bakola leisure basobola okukola ku bazungu ne bagenda ne balambula ne babekola mu kabini kulu kati waliwo course nze ngitunze lwakwa kino ki university kya mu 7 kifu tekisobola gamba nti bajja tumuwa obwambasada bajja kuwa bale walukaga bamuwadde Range Rover ku St. Lawrence ne bamwana yikazetta 5 kubanga talina kyabakoledde kiri awo naye kati nze afudde ne mubusi ne gundi tabasobola kubira gamba nti bajja katukuweyo wali yikazetta 2 kubanga kati abaana eno gundi bajagadde nnyo leisure ate nekyokubiri nti one of our coursemate yasinze mu Uganda yonna mu university zonna course yaffe yasinze ku Makerere main campus Makerere Mobus Makerere Mbalala Makerere Jinja leisure yakoze eki yasinze ati this is a new course buli muntu gyalina okusomako mu bulamu nze njagala degree 2 ne masters 2 ntuuka okubafuga nga mugamba ddala kituufu bajja waffe tukole ki jangu tufuge nga mwabansaba nzisagala kubeesiba kuba ndi police ndi mulanga kakati bwekwezoloza musobola okuwekana nammwe abatategeera kakati mulina okufukamira bannayuganda mwena mulina owanika emikono ku ssaawa ya Queen tuyambe taata otutaasa bajja waffe kubanga mukkirize mugaana enze ngenda obbayamba gwe tolanga ne reasoning yange yakyuka okukusoma kuba kakati ntegeere kati mbadde nkugamba nti ekizibu Kyagulanyi kiyakola kyetujja munenyeza kuba kati olode kyakola ki yakola bubi okugoba mpuga Kyagulanyi alekerawo okukozesa emotion kakati Museveni yakuta obuwumbi 10 n'abuwa mpuuga akola alliance era kino kankyogera simala googera ababaka ba parliament mugenda kola kibaita deflections abantu abeegatta ku mpuuga bangi nnyo mugenda kulaba alliance za political party Museveni kino kiyamba Museveni mwabagenda ogenda mu kalulu ka Museveni ako ebintu biwogana ate ng'asomesa professor ebaziyita communication barriers those are physical barriers physical noise buli kimu nkuleratingira those are communication barriers abula bajjo
Bajjo onina lero baba. Kakati this is not I cannot communicate to my people effectively when we have noise barriers. Zita kakati tuliranye dwali abalwadde baba balina biological barriers oba physiological barriers. Yes. Kwezi Awuli mubi nnyo tugende maaso. Kakati badde nkugamba nti ekigendererwa kya Museveni ayagala Mpuuga yamukoledde gap abbe Kyagulanyi obululu kubanga mu abanda bamwe naku Kwezi Media Group guno omuntu kubagenda okubba Kyagulanyi agenda kuba wakuna agenda kuba wakuna ku wakusatu era Kyagulanyi bwagenda yingira mu kalulu ka 26 nga Museveni yamuwadde ennamba agenda Museveni ali mu kulwana nnyo kulaga Kyagulanyi takyalina buwagizi kakati ate Kyagulanyi obuzibu bw'ayina yagenda okukyusa strategy bali mu kuvuma kubanga nze ngo student of psychology oba student of laser Mpuuga bwakola ebintu bye sibyogera nako tomuwa budde kakati befudde mbu bali mu deep politics deep analysis Mpuuga kyayagala Mpuuga kyano buli lwovuma opponent wo buli lwomwogerako oba muwadde amakulu nalabye omwogezi mukwano gwange nnyo wayisa mufumbire yakoze ensobi yes buli lwogamba omuntu nti mubbi fena tukimanyi nti Mpuuga mubbi tukimanyi nti alina yene screen omubbi w'akasimu kakati twakitegeera nti mubbi gwe tulaga strategy yo kikyo olina ekyenjawulo ku Mpuuga kyatagenda kukola webali nnyo omuntu eyasoma bwakola ki tadda mu bigambo Kwezi twogedde ebigambo 221 okuva 2019 z'omu kubakola ki nze nayiga nti ebigambo tebirina ki makulu Kwezi akatiba k'okuvuma n'okuwayiriza nti oli yagenze mu state house state agent kati kankwagamba ne kibakola abo abantu abagenda bagamba nti oli state house baba preparinga muntu oyo kukola kyayagala bayita Mpuuga state agent kati saazi tokyakuba Mpuuga kemiko ya state agent saazi tokyakuba Mpuuga kemiko yagenda mu state house kati abantu babimanyira abantu bagamba kale agenda mu state house ajje yabbe tuliyeko bana olwamanya nti bana abaka ba parliament abo opposition nabo bagenda mu parliament kukusambuta zaabwe walayiba kuba Lozias Mukasa ate konze nakuma omuliro ne program ya kubaba TV na gabuli kemu pia kaleto obubuto mu bukubi ate mu buwongere nene da bubbi baba kubira ki bubbi tabina kye bukoze kakati Kyagulanyi alina ekizibu nti obubaka bwe yasindikira abantu mu parliament nabo bwatukerya mongi n'abugula Kyagulanyi talinawo omubaka n'omwamu aliroyo bona bali under Mongezi baga bona yabatwala kakati bannansi bano balaba ti Kwezi oli kwalale batoli kuki kati bannansi bakoyo okuferebwa ne bono jano ogana Mpuuga yalide Mpuuga kubanga yadda Mpuuga akolera Museveni ne katokolera Museveni tegakyali mawulire ogenda mukola tebikyatiisa kakati nuupu nze kwa mpagira Kyagulanyi towagira nuupu mpagira ki nankyukakyuka nze siwagira kibiina kya byabufuzi kyonna mbadde nga mbagamba nti kansa aluma Uganda political party system tosobola kujjako Museveni ng'olwanira kufuna leader of opposition ekyo tekirina makulu tosobola kujjako Museveni nga Museveni yakuwalidika ekulembera tosobola kujjako Museveni nga Museveni yamanyi omusala gw'ogenda okukola ki okufuna kakati mukirabyeko ti Mpuuga alwana kudda mu pale Mpuuga kati kankule mission ye Museveni bakoze ddiru ne Museveni nti yagenda okuleeta leader of opposition Mpuuga ate nga bagenda kikola bwe bati bagenda kumubbira obululu mu buli ngeri yonna ate bagenda kumubbira obululu wali ogane ku social media bannange batubbye bannange abagwe nga tulina kyogenda kukola ate bwe temwagala mazima mugenda kudda wali muogane muyiwe endusu mwasame nga Museveni afuga ebbanga lyemukubidde Museveni mu katundi ebbanga lyetuvumidde Museveni emyaka 4 kati nange nayiga obubbi bwa Museveni kati nabo ngamba nti nali anvaako ki bompita state agent nvaako odo ali kuyina noyiwa ebirusu byo nga wasuza ali mu kaluumu kamu bajjo state agent yalidde ssente kati nenvaako ki kati abantu batugudde mu katiba abantu bakyatya mivumo Kwezi era His Excellency no video njagala ekutuukeko abantu bonna bali kulekawo nze siri kulekawo byonna Museveni yagula ebivumi ku internet nebikuvumira abantu nebikugobera abantu kati kankugambeyo ekyamagezi President Museveni yabagula okuvuma nnyo Museveni yabiteekawo badde muti bannuupu si buli agamba nti mukama wange yaliyingira obwakabaka badde mmanyi nti Bayibuli egamba si buli agamba nti ayi taata yaliyingira ki kati Kyagulanyi kankuwa amagezi temuddamu kwogera ku Mpuuga mujje ne strategy etali ya bigambo bomma mwagala okudda engulu okuwangula mujje ne strategy kubanga Museveni ali kaweweevu nnyo emyaka ena tewali activity yonna ekoleddwa ku Museveni tuli mu kuyomba tuli mu diversion ate nga tugwa mu ntalo za Museveni zennyini zakola ki zategese agenda n'ateekawo akatadako okumanya baatuloga Abaganda era negisa kabaka wange nkwagala nnyo naye Mukama wankola byokunkola nga ndi Muganda Abaganda babamukayalira milioni 5 nga Abanyankole oba Abanyankole bamanga babba 60 billion zibatwala gwe oli ku milioni 5
ofira ku muntu milioni ebyo ne beekuba kumala emyaka egyo oli aleta strategy ng'agamanzi akalwekana bakagenda okukola nja kukozesa abaganda bennyini mu bimuli emengo balwana omuganda munnaabwe ku milioni 5 Kayibanda abadde wano mu busiru bwe nayina ekintu kyayogedde abaganda ng'abaganda tuliko ekikolimo okuva nagamba ekikolimo kyava ku jjajjaffe Muteesa tekikwata Beni Kiwanuka Muteesa yalekawo Beni Kiwanuka n'agenda n'Obote nakati ekikolimo kirumbye Kyagulanyi ne Bampuuga ffe tutambulira mu kibayita generation curse kino ekikolimo kya buzaale nalabye ejjo Mpuuga ne mpulira nga sina kyakukola nga ne mpulira banga njagala kwetta nga ndaba nti history is in the making generation curse egoba ekitonde kibayita Omuganda kati Omuganda lwana kubanga Omuganda olunaku lutandika okutunulira ebintu ebinene ne tuva mu buno bu miners lwe Muganda lwalifuga sawa zino bayita Omuganda ng'emupine mu milioni 4 n'atunda Kyagulanyi kituufu sawa zino Kyagulanyi asobola okuva mu Mpuuga lwe milioni 5 n'aleka Entebbe nene State House sawa zino Mpuuga asobola okulya mu Muganda munne Kyagulanyi ne bamuwa just 10 billion n'aleka Kyagulanyi bandibadde bagabana obuyinza ekintu kino kireetebwa butamanya value nze nakula omanyi lwaki nagana okudda wasale musalewo weggulu omanyi lwaki nagava mu bintu by'okusabiriza nagala kansoma enfuna authority okwata obuyinza authority is better than money power is better than money mu kiggundu asobola okusanga DPC n'amukuba MP naye nga DPC yalina authority money wealth creates power ate obimanyi mbitegeera nnyo obitegeera nnyo wasomamu kooli kwendi taata professor lero kwendi baba kati mbadde nkugamba nti ng'Abaganda tutanse kumanya nti Abanyankole baatusinga ekintu kimubamanya amaanyi g'obuyinza Museveni tayagala ssente ate ne bagakozesa Museveni tosobola mutwalira ddiiru n'agikola nga ya ssente wantwalira Omuganda yenna mu parliament awo atakola eddiiru gwelaga Omuganda milioni 2 omulage n'okumuwa obukulu mu poliisi ajaga nga n'akola obwasikaali kantwale milioni 2 milioni 2 n'azira wanyaga n'agendako mu loogi n'agulako kondomu n'agulako bigigi ne yeesanyusa eddakiika 5 ne ziggwawo naddayo n'ayayuuya naddayo n'asabiriza oliwuyaze kubanga ow'obuyinza yagaba ssente mpulira obuyinza kyamaanyi nnyo okusinga ki kakati Mpuuga Kyagulanyi Saga bali mu kugoba Bobi Wine Museveni amanyi akaddiye tagenda kudda 231 ali mukolera mutabanyi we kkubo musanze bano Bampuuga bali mukola smooth running of muhozi kubanga lwaki nnenya Kyagulanyi yakola by'okupapamu ogoba Mpuuga nti omuntu akubisa weakness z'okoze kubanga kati Mpuuga alina kye yeekwasa nti bangoba ate nga kituufu ate nga Kyagulanyi ali mutuufu okumugoba ne Mpuuga mutuufu okukyogera ate Kyagulanyi ali mutuufu okumugoba mbuza nti lwaki nti ethics za Nuupu kyandibadde kya buswavu nnyo mu public singa baategeera nti Mpuuga wa Nuupu yabbye ssente niti yazibba sente zayita mu constitution ati kakati yagamba Kyagulanyi agamba constitution ya Nuupu bagamba uya corruption free andi kati nabo baziria goliweni abaziriawa Nuupu tebazirya kyogamba Kyagulanyi tali ase ani akulinda Kyagulanyi sente zafuna ziva mu right channel neda mune anti nazo zayita kati Kyagulanyi nazo zayisibwa mu budget kankolage pozi zingeza Mpuuga nazo zayisibwa mu budget kyoka gwali mutima mubi asi mutima gwali mubi kubanga zonna ziyita mu budget yes Mpuuga si yegabira ssente zayita mu budget ne baziteesa kale nze sijja kigendamu kubanga ne Kyagulanyi ali mutuufu atya nti ethics za Nuupu tebakkiriza muntu kulya nguzi nga togabyeko bagirya naye bwogabako tewali buzibu Nuupu tebalya nguzi leka mune Kyagulanyi talya nguzi tebakulimba akasajja kali bigidi tonnakategeera Kyagulanyi talya nguzi kale tugendera awo era Kyagulanyi kyafuna ekitondo kimumala Kyagulanyi afuna milioni 3 ekibiina kimuwa just milioni 3 nezi yandibadde afuna ng'abadde ki milioni just 3 ziyafunaga mu parliament ate mbiiki Kyagulanyi ali ku level efuna milioni 5 omwezi nga zaaki abayiriddewo omubiri mwana wa nnyoko takuyamba bwakanganya Museveni tofuna eddagala emmengo tebakulimba wandibadde okola bino program nokyazabigirwa nakusinga Kyagulanyi gomanyi nawe omufunamu ssente nze sina zimufuna boetani ku channel ne bamukuba tebafuna ssente ate bamukuba twogera mazima kati mwandibadde bamukuba mwandibadde amazima mugogera kwani ku Besigye era yandibadde wera ku Besigye twagogera kakati Kyagulanyi yali ku Besigye era kati nga bwetwogera n'Empuuga kankubuuze ku Besigye wafuna nga views ofuna ku Kyagulanyi nga lwaki tomanyi nti Kyagulanyi yasangibwa yabeeranga n'obuvuyo bungi tomanyi nti Kyagulanyi yasangibwa muyimbi tomanyi nti ate Besigye yakolanga obuvuyo bungi nnyo nze mpagira Dr. Kiza Besigye ne Kyagulanyi amusinga amasanyalaze mu audience ekyo kyagale gaana kikkirize Kyagulanyi asinga Besigye amasanyalaze however much Besigye respect him as the judge of struggle nze kyennenya Kyagulanyi kyokka ntamanyi management nti ekyana kiyimirira eri ejjuba ne kivumira mu nkofiira natakigambako
nze kyenenya ku Kyagulanyi kwesiga biwumba tuutu wakati njagala okkiriza tugaane kwezi abagwagwa tebasobola kujjako gavumenti ebivumo tebijjako gavumenti ne bavuma bajja okuva ku makina bagati bajja yakolanga embizzi ne buziba n'abagati bajja ayina amayuga gaagano ng'ayina gaagano galabe naye gati bajja talina wasula bajja talina mmotoka naye era kisigala kakati tebina makulu tebikujjako kakati Kyagulanyi obuzibu bwagenda okwolokera bw'atagikola press conference kubanga abantu bakoye press conference zakuba buli lunaku ekavule tezirina kyezivaamu abantu bakoye ebigambo nti Museveni simanya agenda nga takola ki kakati kiki ekitaasa muganda wange Kyagulanyi agende ku drawing board ajje ne serious strategy nga yakujjako Museveni ate embeera ye nandikunza abantu botadda mu kalulu nantaddewo revolution yange ate nga alina okubeera leader of opposition leader of opposition tebina makulu bigasa ye Kyagulanyi bigasa bannayuganda kati ze ndi ku kozi y'abanaku bannayuganda bw'olaba Bajjo ye munnayuganda owa wansi ayogera amazima atatya biduduma Kyagulanyi gwe yagaladde waggulu kuba Kyagulanyi akkiriza agaane akoma mu kisanja kino okubeera n'amasannyalaze sina amasannyalaze asijja bamupangidde olukwe lunene ate ze bino mbyogera oba banzita oba bakola kize bampita Professor Bajjo akoma kisanja kino bannayuganda babi bagenda okuvuma Kyagulanyi bajja mugamba wasibisa abaana simanyi okoze biki kubanga alina abalabe baki bangi bw'ataaveyo na strategy Kyagulanyi nagamba alina okukola ebintu bisatu babina this time alina okwewamba alina okudduka mu Uganda alina okuba president kuba alina omusiba ebyaddala kubanga bannayuganda batandise osembeera lyefe okulaga nti talina kyasobola ayinza okuba akolera Museveni batandise okulengera ekyo kubanga ye Kyagulanyi ensobi gye yakola kwesiga bannayuganda yajja nayogera ebintu bingi ne bitatuukira ki kati ebyo byonna bye bimukubyamu ebituli ate najja ekibira nakizimbira ku ntalo na bivumo naye kati bino nze mbyogera Professor ogenda kunkola ki ogenda kunkola ki kakati ekiteri kampani yonna mu business communication skill tuyina organizational communication nya tulina gye bayita vertical upward omukozi ayogera ne bakama we ng'ayita mu hierarchy vertical downward omukozi manager ayogera ne bakama we n'abakozi ng'ayita mu hierarchy nawo kye bayita horizontal same departments nawo kye bayita diagonal kati manager asobola okusanga omukozi n'ayogera nga tayise mu hierarchy nawo kye bayita grapevine lwe lugambo era mu business communication tugamba nti olugambo lutambuza mangu information okusinga naye ate olugambo lusattulirwa kati nuupu bagizimbira ku lugambo awo propaganda awe wali obuzibu kusabula mulabise kati ebyaggwako tumuvume paka kuwulira kati saa zino kwezi bakuvuma n'otambula ate ekireeta ekyo twogedde ebigambo nga nange Bajjo mwendi yatusuubiza abantu essanyu yatubasuubiza essuubi nga mazima tetulina pulaani nga tetulina kiddako naye nga tukijjewa kali gwe kituwe waseka kati omwenyereketa nze ndiwo bwe nti lwaki otusekera olabyeko nga ngenda mu struggle fede tugezezaako mugezezaako kakati bannayuganda nze mbasaba mubeere emabega wa Kyagulanyi mumuyambeko okukola strategy ate nga abagezi ate abagezi babbi ate abagoba bubi bani abanaatula naye abagoba bubi naye ate Kyagulanyi mutuufu okugoba basajja bwa DP buloko bubbi bw'olabanga Mabikke n'olaba Mukaaku n'olaba Bwanika n'olaba Mpuuga bonna bafaana bufere kakati Kyagulanyi tolina bwomunenya butagoba bafere kati musajja watu nti talina pulaani B kyokka kyemunenyako naye yakola disi singa yabagoba nga alina pulaani B singa Kyagulanyi tulina Trump Kyagulanyi yabulamu ebintu ebyo kwejjako basirusiru bano bawogganyi bana bawoggana Mpuuga ebivumo byamulemeseza okukola political party Besigye ebivumo byamulemeseza ekkomera kati Kyagulanyi yagala musaba ekintu kikubanga nze mbagamba kino mwenna mugenda mulekawo nze mbere ne Bobi nkiddamu nakakyogera ku interview mmeka emirundi esatu guno gwakumeka gwakuna nze kati mu bantu abatayagala mwana oyo kufuna kizibu nze nami Katonda ng'akebera omutima gwange kiki oyo mwana namwagala bagezi bako biri namwevumyanga na laavu ngoyagala muteeza nze omu ku bagamba Museveni edda nga tugezeyo n'abamanya nemugamba togezanga bakirimba mukama ate mama wange yasigala ku nsi ate gwe kennyini era nga nzite namugamba Museveni togezanga n'okwita ku Kyagulanyi ne mubuuza lwaki wali ose Kyagulanyi eri emwalu naga sibimanyi nga bumanyi bwe nemugamba kati sala amagezi tokwatanga ku Kyagulanyi okwebaka ku baana bange kiki wantu wali ate simwesibaako manya mugande munonya tampa musaala tansanga nampayo emitwalo 10 talina kyali ankoledde mu bulamu naye mutima gwe gwamwagala mwagazi musaayi kati kino kantiyugirize Mukasa tasobola mwawula na Kyagulanyi Mukasa kya butonde kati goli mulundi naye singa obadde nga gwe Mukasa ofaana Kayibanda mbadde nkugamba fe Abaganda ab'eddala
naye oli muganda kuvaawa oli ngembwa Semakula tasobola kuva mu Mukasa ne Mukasa tasobola kuva mu Kyagulanyi fe kitugatta ggwanga kati nabo osanga Mukasa ne Kyagulanyi bayumba tutekanga yebiki kati osekaki Professor tugere mu maaso kati tuwese saaji kati tuyagala nseke kati osekaki sebonze goyiso omulundi you are hosting an intellectual you are laughing lwaki siseka kati mbadde nga musinguzi tasobola kuva mutibahabulwa oba byalugaba tasobola kuva mu bitabihabulwa musinguzi kyava akubira ennyendo singa nkuwekiza kikuba kyaza philosophical kya butonde kakati ne bondabanga nvuma Kyagulanyi ne bondabanga nyoba nekitotekangayo ekikyo asisobolera kubanga Kyagulanyi bwagenda mu state house nenkonkona kokoko wakiyaye gwe mwana wamanyiranga genda bakwe contract nga bampa kubanga kumanya oli muyaye we kakati gwe tumanyisa nyo lyempulira ali mu state house naye atesobola mulabanga waba nange nyambeko bano abakozi ba Museveni abako internet abafuma abantu kakati bafumya abantu ani kyali kyekyajjusa kati bogendanga munsi kwa Museveni yakyusa strategy yo ngotunula ku kyo yoga mve mu video ngene tofaayo wetunuza mu busolo kiki kamutunula mbubo kati gotunula omusajja omukulu otunula omusajja singa tunula mbubo nandi badde mfuwera likirira ombuza mbaye professor badde tunula ku simu bambi gato gitunula ko kakati mbadde nkugamba zali musibu komya kuki munange gumba ate komya kuki ala bombuza mbadde mbaga komya kuki bwengenda mu ofisi ya Kyagulanyi nkonkola mukoko nyina akola ki nakuwa contract nampa contract naye kakati yagaana nga yayina emputu alowooza Museveni badde nga Museveni yamanya nti obote muzibu yakyusa strategy kati njigiriza nopo ekyusa strategy nti strategy y'okuvuma n'okukonjera abantu nkadde nnyo naye bali kola telekola ki tejja kukola Museveni bwe yamanya nti omusajja gwagenda okulumba kubanga Museveni baateesaako n'Amini oyinza okuba tumanyi history Museveni yagambako Amini bawambe manyi lwaki Museveni tayagala Amini Amini yeefulira Museveni buli gavumenti eziziva ku nsi Museveni yazikola ki Museveni yali akozesa Amini Museveni yali minisita nga Amini amekomanda namugaa tuwambe ekisajja mu kuwamba Amini n'ayita Museveni emabega ng'alina fulonasa omanya Museveni mubi ate yadduka ewa Nyerere n'ajjako Amini okyusa strategy you change cards mpulira kakati nupu emmanya nti tuvumya abantu embizi tubakwasiza abaana baabwe tubaagaza abaana baabwe tubawayiriza nti balya wa Museveni basikulya banabo banoonya kulya biganye kyangu ne strategy ogamba naye Uganda bamanyi ani atalina mirimu abatalina mirimu sawa 8 mukunga ne State Square tubawe message yamu mulumbe toyina nagwovumye kubanga Museveni yeekweka mu kabonero k'empisa yajjanga kawakayima ne bamuweza nti afuuka kapa Museveni yamanya nti abantu baagala omuntu ow'empisa era ekyo kituufu nnyo nagamya Museveni ne bw'omuvuma professor Museveni yebanyiro watogera kunvuma kinyiige n'amanya nti ngenda kwefuula nti nze ndi wa mpisa naye nga ate kigambibwa me as a student ti Museveni buli kikobera ekibi yakikolanga ng'akiwayiriza Obote n'Amini okutta abantu n'ebirala ye yabikolanga ebyo nagamba nange Obote mutemu bannange ekisajja kya Amini tekyasoma kyayiye abayindi mu nnyanja naye nga yabikoze nkulaga omuntu alina amaki kakati mukwano gwange Kyagulanyi bamutaddeko akazito ate nga bajja kumuwangula kuba ebigambo tebiwangula tebakulimbanga nti kwezi nenzija nenjogera neneyambula olwalaba oluntu lwange noganda musajja bulijjo tumanya alina waka olubuto lwa bwereere ompulira bulu kyekugamba ne bwe tuvuma okuva ku makya ne tugamba mpuga finito mpuga biki nga tetulina strategy mye tewali mana yane emye yagenda mu maaso kakati Lewis Lubongo yankumanya oli musajja mugezi Joero Senyonyo oli musajja mugezi Kyagulanyi oli musajja mugezi ffe bannayuganda tuludde okuddamu okwegattako kolayo activity egugumula ekuza engulu bannayuganda bagambe tugende tufe lumu ne Kyagulanyi waffe naye his sleeping ye kale emundu ya Kyagulanyi alina bivumo naboogera nnyo bamufumbiro ne bawanda saawa zino Dr. Besigye ali mu kkomera bali mu kuvuma Besigye mu kifo kulwanyisa Museveni mwana wattu kakati gwe Kyagulanyi banga wajja kujjako Museveni kale tugambe Besigye akolera Museveni Kyagulanyi apostinga towayiriza manyina kutoyagala Bobi Wine kasajja gwe omwagalako kalwaki badde ojubisa katika tulwachi bamuvuma angamba abaana be ngamba Kyagulanyi agambe ku mbizize ziri kuba mbizi mbadde nkugamba nti Besigye wabanga ali mu kkomera ngali mukulabisa Museveni ku international scene nti amateeka Museveni nti violating national human rights ngera Besigye akuyambye okulabisa Museveni
nti takkiriza mu mateeka ensi yonna BBC nezikola ki nezigala lwaki bano abaana bavuma Museveni kati bano abaana kye bakola Museveni mission gye yabawa kulaga nti Kyagulanyi yajja kulwanirira kubeera leader of opposition tiyajja kujjako Museveni. President Museveni abasaba abaana me as a professor Museveni bano abaana bavumira Kyagulanyi bateka Kyagulanyi denti nti ye Kyagulanyi yajja kulwanirira kafo ka leader of opposition tewali kisinga kubanga muno abanga ali mu komera katugamba azanya ne jjajja kwa Besigye musajja mukola emyaka 7 Besigye mukazi oyo Winnie Byanyima Besigye mugagga Besigye kiyatusinga okumanya Afrika bana Uganda yamanya power obuyinza yabutegeera yategera kye badde kusoma nesimanyi program badde nfulongo badde mbuka ku topic kubanga ebintu bingi oflowinga lero professor Besigye yamanya nti obuyinza businga sente kati Besigye ye musajja watu yalabanga katika nyinzo kunyumiza baba nakateekayo kano bwalaba Janet nga first lady kirozi ya Besigye ne Winnie njagala abereko first kubanga mu nsika yo bali ba mukwano mu nkolagana y'enjawo etayogerekeka kuki kati ye alina ekigendererwa kye kyasubiza Winnie Byanyima tujja kubeera ku first lady kakati Besigye ye ali mu byaddala ayagala buyinza ate mu mukuba abandi badde bayamba kale Besigye wadde akolera nabadde mbayigiriza obutagoba apuuga kale wadde Besigye akolera Museveni ngayo kimu mutaddeko mwegate ku kozi ye mutuke mu state house mu mwefuulire kati Mulwala temunafuna akafukero siwa Museveni yasanga Kayira n'enkwanga mu nsiko yabata avuddeyo nabaga nti atugende yabaga tulwane Kayira n'akuba ekikopo n'alumba n'olubiri namugamba tebalumba we bati olubiri Kayira yayamba Museveni n'enkwanga neke kati ze simanyi bantu mula kimaja mu bintu kati mubisobola abantu babayamba okuba nafuiza Museveni bamwekutte gwe toli waffe toli wa struggle genda faba ino okujjako Museveni kati Museveni tumba mulekedde abadibidde alese bampuuga biri mu kwasama abadibiridde yadiba Museveni nvubu omugenda ko ngo kakweka zikozi no jana ngati fa ku Museveni wanga mukulekera kati nkwagaza toyina kyojja mu bana abatayina go beguya nogera n'owuliriza abavumi noleka abantu abategeera noleka omusajja asobola okutwala ne ame commando oba police station oba DPC ne bamuvuma nti gwe musajja gwe akwata mukazi wo notovayo kuvumirwa kikola ekyo gwe nosirika busirisi noza nti struggle negenda maaso kubanga obuzibu bwe mwafuna mwesiga bano abakubi b'enduulu boda n'enduulu nsiba nti bagamba tebijjako Museveni bano bakyakaali b'omuwino waawe bajjo agiwaddo tebalina makulu nze okumpeeza embizi ompa ba think tank babiri bokka bakumala kati Besigye badde avuunisa ekintu bawamba ate ompoganyiza mulaliganye kukwatako awo nange njamuka yabadde akimazi omuntu kati kana kino kankibayigirize omuntu anajjako Museveni tayogera nnyo mu mawulire kubanga buli lw'oyogera Museveni aba akubala siteepu omuyeekera omutuufu teyeewaana nti ndi muyeekera ate omuyeekera kiringa mbega kati baje wembambega nensi nembaga nti nimbega nemba kyali mbega kati omuyeekera inajja mukanga nze ndi muyeekera taba muyeekera aba mu comedy we Besigye abadde akoze Museveni akantu we abadde abogodde ng'alumbye ng'alumye andize ekiroto kyange njagala nkoleko mu government ina democracy bana Uganda balebe skills bajo za ineza management oli okozi jezo nozikube ku meza Museveni bwaliva ku ntebe muna Uganda ina nasigala mu bwavu muntemanga ko mutwe ku state square iva onawe zaswa NS just kuteleza police kati sikulaza police poza management na jitu atandika teleza haira Uganda ngagga kumanyi lwaki nti America nene America limu mu Uganda 10 this is a very small rich country we just need to allocate proper allocation of resources netufuna sente we just need regional politics oyo regional politics no mayanta bakola mojo musima gold jikabagase abanyakole mubere mata abaganda mubere mu mwanyi abasuka mubere mu bikajjo abalango mubere mu ttaka abateso mulunde you empower them kankubira gwe ekizibu kya Uganda bamuyita Museveni namukama ndabeka Kayibanda bokatonda yamuleta simanyi biki enda bakasajja akalungi akatategeera nikogera ebyekisirusiru tobanga mbayingidde mu kapita kalimba katonda bwe yaleta Museveni asindise bamezaya katonda Musa bwe yalatwala abaana ba Isirayiri katonda yamuwa obulombolombo yamugayo ja kuba omugo gufuuka omusota ku mazzi kati katonda yasindika Semogero omugo n'agukuba bubi n'asindika Sebagala omugo n'agukuba bubi n'asindika Besigye omugo ku mazzi n'agukuba bubi asindise Bobi Wine omugo agukubye bali mu ntalo kakitegeza katonda akoze ogugwe kyogamba Kyagulanyi okumanya Kayibanda Kasiru kankavume Kasiru katonda tamanyi katonda bwakusindika emisiri otwala abaana be n'omenya amateeka katonda wa ndagaano katonda wa nnono
katonda wa mukwakulizo musamwire ekisooka 8 abantu batuuka ekisa ne bakuwa kabaka nze nakye simanyi abantu bajja ne bagamba mukama katonda nti mukama tukoye Samwiri agende waka n'abagamba nti abantu bo bankoye n'agenda bagambe kabaka bwalifaana bwali bafuga n'abagamba Samwiri n'agamba bane kabaka agenda kulya mu biwa bisiyana kabaka agenda kubba ente zammwe n'amagaali kabaka agenda kubba abakazi bammwe abantu bagamba nedda ffe twagala oyo omubbi oba mubbi kale Samwiri naddayo waka n'amugamba baŋŋaanyi n'amuga tebaganyi gwe bakooyenze kati kayiba ntakimanyi nti abantu batuuka ekiseera ne bakowa ne katonda bakowa kabaka katonda gwe yateekawo nabo ne bamukoyera katonda abagamba tebakoye gwe Samwiri bakowa nze kati bannayuganda tebakoye Museveni kati bali ku level ekowa katonda eyabaleta Museveni ate katonda akimanyi bwasindika Kyagulanyi namugagenda tugireko ekizibu kya Museveni nojja n'okozesa bubi amafuta katonda ge yakuwa ng'agamba kaninde omulala era ojja kujjawo omulala ng'ateekateeka mulala gwe nga Kyagulanyi katonda temwekwasa katonda yakuwa dda Museveni naye buli nabbi gwasindika ng'atagala bwasindika nabbi ng'atagala kati gwe towawunya Kyagulanyi kujja kuvuganya Museveni ku international level ago si maanyi ga katonda towawunya Kyagulanyi kujja kufuna abaka mukaga si maanyi ga katonda kati kayibanda ebyo abimanyi yala kati katonda ali kusaidia Museveni yo katonda ali kusaidia Bannayuganda towa Munnayuganda mune Bannayuganda abandaba katonda ne katonda gwe tuyina ayagala nkyuka kyuka kuba n'abasajja ba diversion ne ba Museveni abajja ne babalimbalimba ne katonda gwe twagala ayagala nkyuka kyuka Sabagana atasoma omukulu w'ebicupuli katonda yamuteekako amafuta yagenda gakwana mu bakazi Sabagana ayita Semogere bamubaka yadda walinga atudde katonda agamba Museveni gwe genda okozesa amafuta ga Semogere Museveni tali mafuta ge amafuta ga Museveni mubbi yabba amafuta ga Semogere kimuva mulanga abba Bannayuganda n'amafuta agamuleeta mu ntebe yabba mabbe ekyo badde okimanyi osobola kibira pasita wono kayibanda ayogera mu katonda yayita Museveni katonda ne mu Bayibuli yakkirizanga ba Dawudi ne bebaka ku bakazi mu Kawuliya katonda akoleka n'obabaka ku bakazi n'akolekawo because logiki ya katonda oba theory ya katonda eri nti bwenkuwa sajjusa katonda bwakuwa amafuta teyejjusa ate kayibanda akaka katonda yejjuse katonda yawa Museveni amafuta agatereza Uganda n'agakozesa bubi kati abantu bakola katonda bwakusanga kwezi naga nti kwezi genda owonya abalema botuka walina okwata abakazi botuka walina otta abantu tagama nti mpa amafuta gange akuleka n'ekirabo kye ekyokuwonya abalema n'ogwa naki kati ye Museveni muba pasita mulekerawo okulimbalimba abantu mbu katonda yasindika Museveni kituufu yamusindika n'amuwa amafuta naye amafuta Museveni yagakoza bubi era Museveni ali mu baayi nga Museveni okusuubira okufuga emyaka 10 tegikyawera kati opposition yenyiri yemuyamba okufuga naye Museveni wedde yali darling kati Museveni alina kusooka kugula bampuuga alina kusooka teekawo ntalo mu opposition okufuga ate kkiriza Uganda muli abatakkiriza nti Museveni agenda muli bawumba tuutu kino nze nkyogedde mukasa naye 226 akomawo agenda kudda mu kalulu naye 31 ogotajja muhoozi yajja 31 muhoozi yajja kati kyovola ng'agula bampuuga kati Museveni ali mu kugirawo Bakyagulanyi muhoozi akole ki kati ze mbadde nziramu bano bapasita bo mu katonda tebakulimba katonda akoze paati naye katonda tasobola nga katonda tasobola kusindika ssente nezisanga mu nnyumba tuganye okukolerera obuyinza okuyamba katonda okugjako Museveni tuli comfortable opposition baagala kubeera ba leader of opposition bali mu ntalo bavuma buvumi bawemula buli muntu bawaayiriza buli muntu kati katonda basuubira obbawo ekisa okugjako Museveni bwe katonda ali mu kusobolwa bano bempadde amafuta bisiru mpuliriza mpuliriza jjako essimu wano oyagala kunkuba anti mpuliriza zijjako ebisimu byo ebyo naawe kanjiweyo omwana abeere naye mean effective communication ekyo kibi that is a barrier of communication you are distracting the host gundi guest tugende mu maaso sebo professor tugende mu maaso kati katonda bwakuwa amafuta n'alaba nga biwumba tuutu byasindise okujjako Museveni gagamba bano abavuma bano abawemula bano batawa abantu bakulu ekitiibwa kambireke kambirage nti kubanga tutakola nsobi naye tubakozesa amafuta katonda ge yatuwa kwezi tubakuba na mpisa kwezi tubakubanga twagala kuyingira State House nga twayingira kwezi okuwangula akalulu kyanjawulo n'okuyingira State House kwezi bana babodaboda bawugana tebalina kibayinza tuyamba kwezi opposition yawa neyagala nnyo endulo okusinga okujjako Museveni gobeera nga batrendinga kati Besigye abadde atrendinga ng'abaluma kati bo bajja kukolerera trending tebajja kujjako Museveni kati bwe nzija n'embyogera nga bayomba that's why nze Museveni waliwo ansinga okuba Museveni wano natenga oyagala nkyukakyuka njagala nkyukakyuka eyaddala toliko bani tusagala katemba wa bano
bana bamanyi jango wane Kyagulanyi ovumenyo Museveni nze nkuba Museveni nekulaga n'ensubi za Kyagulanyi zalina okutereeza because I'm a nationalist, this is my country, I'm fighting emisolo gimanje bamanja emisolo mi nze struggle njirimu because I have the real pain siri mukabampane wa views video yalo njagala tufuna abantu 10 kwezi leka njagala 10 niyo tubajjira bannyo asagala bagirabe atubasi sagala bagirabe sagala bagirabe nkwegayiride togitambusa leja kutamba njaga manyi lwaki njagala mbeyo information yo soko sirike njagala mbeyo n'abantu bande 10 nga bategeera kati ndagaba opposition munda ne ku YouTube ni n'abantu 10 bano be bategeevu okusinga okuba n'omuyolero gw'abawomba tutu internet ejjudde abasirusiru milioni 4 byonna biri kuli omuntu omu yabibonyabonya Museveni omwatule mati okujjako kati bino byajja kulaba nti kwezi mbega kwezi simbega bagende bakole mu iso babagala okumanya bambega bagende bafuka abasemwayi semwayi emirimu egigaba be bakola omulimu gwa semwayi ne ngate batubulya ko lunaku lwetugenda kujjako Museveni babala bebiri ewala abala bafanga abamanyi bambega bati batuyamba nti Museveni saa zino agenda Kongo tugende tumuwambe era bo balaba kwezi yagenze mu State House abo bakulaba ma balaba Besigye bwali asente za Museveni abo baziniza sitwa byakolera Museveni Foundation byakadiye ekigabo mbega ne state agent ngenda okuyita state agent gyezi kuyagana ne kati nze neyita I'm the state agent I'm the professional state agent kati bakolera Museveni smooth running azanyire ku bana Uganda mu Uganda mwetaga abasajja nga babajja batalina kibatya nze nkolera Katonda ebituufu because I speak my heart and the truth toli kubano ba kakati Mpuuga yazze yakolera Museveni pass babobululu bideri byasabe kolera batubye free ate kati nakino kankiragule tulina dakika meka gwe mwana gwe yangu mukama alagula chichi amanyi gajja ava unawe ulu amanyi kayita magulu mukama ina kyandaga professor banna professor mpozi kakati kana akade kazi ngawulide waro munyenye semu vivi kwezi musimu ye munyenye sokerinde mbulide emunyenye gambye cha yogera kino emunyenye eyo egirerindako gireke naganyo kukwata kale tugende mu mato wali tawana ndi musajja nange mbali njaga kola interview nga kale kakati nekino kiragula bana Uganda mugenda mukaluka Museveni 226 ke kalwa akagenda okusinga kuba akabi mu history wa Uganda katya milioni y'abantu egenda kufa abantu bagenda kusiba abantu emitwalo 8 ati bino byenjogera atenga tetugenda kwere munyenye gudde mu vivyo njirabye bana Uganda kemagenda mukaluka Museveni jukira Mpuuga ajja kubalwanira kufuna opposition nandala mafabi ajja kubalwana Mpuuga ne nandala mafabi ne bansi bambi balina faction ya Museveni yabateka mu sente FDC ya Besigye ne Lukwago ajja kuberwana Kyagulanyi ajja kubalwana muna Uganda omugezi wandikoze ki bora wana basajja opposition nga baganye kuteka single candidate okwegata bivemu nga bajjo bamanya vamugati gwa basajja bonna bakolera kufuna lead of opposition badende mu parliament tebali mu nkyukakyuka yakujjako bulamu mwabafa bayina fena tugambe ekizibu kya Uganda ye Museveni lwaki tetwegatta kitole Kyagulanyi genda okulembera struggle Besigye yango jafuka prime minister Lukwago gwanto ne general Lubongo yagwe jeresobe kyogaba tubalina magezi gagabana buyinza basajja abo tumaliro kemunala be FDC ku ballot Kyagulanyi ku ballot Mpuuga ku budget Museveni ku ballot ne bu candidate obula togenda ga mukalulu ako that is a total nuisance. It will be one of the best idiotic action abavumu kata mugenda mwayo bya kisiru Katonda gwensinza antaddemu munyenye muvivya ngambye agenda kubaita movement ya mkwanga ekidda kuba na Uganda bagenda okwejjira ko Museveni Uganda byafuzi bonna batandise okugakuba gonna bagenda gakuba bana Uganda bagenda okwejjira gomo bango limu na byafuzi ngofeza abanaku ngolimbye abanaku mbwajja kubaleta chenyi ngolimba gaggawaliramu tobanga member parliament bunaku buje ne bulimba abantu kakati Uganda egenda mu state nga banansi bagenda kwekalakasa bajjeko government nga tebalina mukulembeze abantu bakoyo obufere bwaffe buje ne bwenda kuwaza mu kamera mpalumirirwa people power Museveni agenda tumutwala sawa 8 ayima kachuga ayima kati wabingana ati professor jira na uguka kakati 226 abaana bagenda kufa ebyekisiru abana abiyingiramu mpozi tuyingira mu kaluka 226 nga tulina single candidate omuba Kyagulanyi oba Besigye ngabona bakiriziganyiza bwe banakola ekintu ekyakalulu mukakole ki n'abaana ba factions ebibina by'obufuzi 10 bagenda kusibira bwerere bagenda kutira bwerere bagenda kumalira bwerere obuti wali agenda kujjako Museveni kwa bonna bakozi ba Museveni kiki bonna bakozi buli anagenda mu kaluka Museveni mukozi wa Museveni
ate ononkola ki kubanga opposition bangi bagenda bagabana kakava mu ebyo kati gwe lwaki ogenda mu kalulu ka Museveni nga tolina plan B nti bwe kagana nkola kino era gwe nga muna mwetaba opposition ndi mwena muli opposition ya Uganda lwaki temweronda mu candidate omu ne yesimba afuna ntubere mabega kubanga kigendera kye kimu twagala kujjako Museveni kekizibu boda mwamu nga mwajja kujjako Museveni lwaki mugenda mu parliament bye tusooka tumujjeko tuyingire parliament yaffe ya opposition lwaki tusibuziwaza abantu tubabuzaabuza ate Museveni abawangule bulungi ate Museveni agenda kubawangula aweeko mpuga kati ku Nandala Mafabi n'empuga kujja kuba leader of opposition jeddiru gye basa aba babiri kiki kwanga Museveni alina state power alina mundu alina amaje bano balina bigambo na malusu nti kwezi olimbega kwezi wakwata omuwala kati ye mundu ye pistol kyekyo kulwanyisa babulidwa strategy kubanga nze nebo bimvuma nsigala mpanda kwezi program yero mbadisa gajikwesa busungu mbadde mu busungu lero okozenga omusajja obu ambulira kituva manyi gona mbadde mu busungu producer abadde mu busungu Gono jako njubisa mu butisha ati kugamba kyekyo obulevu solo kumanya diplomat natinga lwachi kakati mbagamba bana Uganda as a professor kiki kyo kutuseko emunyenyerese bizibu nina kintu kyenjagala okwogera Museveni ayinza okunzita ntajja kutta Museveni yamanyira tanyiga alinga gwe anchireke ne bana Uganda kyembagayi mu kitegedde temuyingira mu kalunga katekali musingo ki candidate bona bibina byonna nga birese ba candidate mu kafeemu mubere ku mirimo gyammwe temulonda bajjomba gamba temulonda nze sigenda kulonda ngenda kulonda nga candidate wa opposition aliyombe bana abasibanyi besije Lukwago Bobi Wine Mpuga silironda ate bina akatiba kamukwevumya Museveni nale bya Mpuga nga avuma mukama we nenze kwa mwabanyi nga avuma Museveni butulina kujjako Museveni obusuti bujjako Museveni kabedi wali kale bisiyaga ali ya mugambe nti kizibu kyaffe bisiyaga ndoza opposition obufero bisiyaga kati ate kakati ne Museveni nawe wakoza amajama vundu bwekana kalozo kalekeyo Museveni okubaina yakaddi nadira amajama vundu ga bedi bwanika agampuga base kulanyisa Kyagulanyi ate balagirawo mission tebajiraga mangu abantu abandi bade batayogera ku Kyagulanyi nga mbadde ngambe ebyana bya Kyagulanyi byandi bade mpuga nali manyoli musajja mugezi kakati baba wadde amagezi bagende bekwata aliyeni sikini babaletera abavubuka kati mpuga mba muli bamaanyi n'abedi bwanika wo lwaki magezi abantu babagala lwaki ate mujja kwa aliyeni sikini abaletera abantu alina nego bekwatako naye ayina ebizibu kwagamba Museveni alabi alina sikini ebi byebi ayina ebizibu kakati gwe bolabanga embogo bowekiwempe weddi batakola ki toyita bolabanga esubiri ya mpuga liri mu aliyeni sikini mu Uganda weeraliikirira amanyi kabaka kugwamu mpuga omusajja ow'ekitiibwa omwami wa kabaka pastor bedi bwanika kasiba nte mukwano gwange mwenna abasajja abakulu ne mukwata omwana ono omute yakajja ate yalina obbalaga omusana kati essuubi liba mwayeni sikini deni awo bana Uganda bali bubi ate essuubi atibadde mu bajja at least kuba esente z'omubi w'omusolo zibonaabona buwumbi 10 professor lwakitusi nga sirasiibula ne Museveni wabaaki kiki otafunye ogenda kuswala bakwetere n'emmese nti yegenda okukolera akalulu abasajja abakulu abasoma nga tufunyeyo tusayininzeeyo naye leero baabo tusomesezza professor nga tubudde mu byokubasomesa bannansi muve mu bintu ebitabagasa mugoberera abantu abali straight muve kuba nabafere ati andiko babagoberera tewali munagoberera mutima go this is your best person to follow don't follow banjo wefumitiriza mwetandikemu abantu 5 ba 10 mulete revolution tebabalimba nti waliwo agenda kakati zinalabye omusajja omukulu Mpuga na Abedi Bwanika ani amugambye Abedi Bwanika nekizibu kyaffe bisiyaga era ina bakakafu kinti Kyagulanyi alebisiyaga tabulina kati bakuba chemical ati je propaganda ndi mukuvuma ganda ga Kyagulanyi propaganda ne bampuga bakoza propaganda Kyagulanyi yali adde bisiyaga Kyagulanyi tali bisiyaga kakati gogeza mbwe bisiyaga bisobola kuba bobwe biba bimongera manyi group ya Kyagulanyi ovuma Mpuga tikyamu ne ba Abedi Bwanika bakyamu okusibako Kyagulanyi bisiyaga buli avuma munaba oba bali mu ddiiru nga tetumanyi ate fufuna amanyirawo kubanga Mpuga bakuwadde ssente lwanyisa Kyagulanyi mu Buganda ate promoting kati Museveni g'omusajja yasoma intelligence y'Abayisirayiri Museveni bangamba akola political science okimanyi nti waguze emivumba bawo tebalina okukola press conference kati baddemu na linnya Kyagulanyi nga bali ku byabwe Mpuga najje n'akola state of national address bandi badde batakolinga ku nguzi bandi badde batakolinga ku bubbi bandi badde batandikira ku mukwano gwa Mpuga speaker ngali gyafuze mu parliament tunuula eno ne bagamba tetugenda kukkiriza parliament y'ababbi abaana bamwe tebasoma bawummudde tamwe emala emyezi 2 omuzadde n'anoonya school fees those are the issues they would have addressed
bwase mu kugira Bisiyaga Bisiyaga tubitwala gwe babedi wandika oba gobirya tamugambye kati Bisiyaga bina buzibu onena gwa yosanze kai bantu bakulidde kabina kwezi kakati bali baba nasije bali mudiru kwe promoting gwe nokola omukolo TV zona ziri wali noda mu promoting Kyagulanyi nebyana bya Kyagulanyi nebije ne promoting Ampuga diru cheri wao awo sigitegera webuze kwezi nyagala osibule professor gasina sibule tompapia diru cheri wao abantu bali mukuliya abantu abandire national manifesto ntabakolomojo tujja abalugwala tujja abalulu tujja abanyankole tujja fete tuyina mulabe ne Kyagulanyi tumwetaaga muganda waffe mu struggle Besigye tumwetaaga byaze mu kulwanira Kyagulanyi ndabe emitwe naye amagezi ogajja wadi kati za leader kati ne bana Uganda balabide this is a failed project led by failures abatayina kiddako ebibbo bubisente za Museveni abateeka musenge naye ne Museveni yabalabu Museveni sente zo wabampugo bumbi 10 waka abasogo bumbi 3 waka bakolomojo bumbi 3 bajja kudamba kwagala Museveni ba mu bintu obuzibu bwa Museveni tobasi mwagala akulabe mu mbereza mu ntebe tachakola bikasa kakati kujo abedi bani kabavude mu press conference wafunye eki tewali bagenze nganze student namaje muti they promoted Kyagulanyi atubaganda mongera amaanyi wandikola kintu okulumya gundi n'owuzikango yambye muyambe kati Mpuuga bali mukongera Kyagulanyi maanyi Kyagulanyi yabakoze eki nga abakyagwanya bwa mwayo kwezi bokuba mukazi wo mufula luyimba omanyi Teddy Bujingo okufuna sympathy Bujingo yamala mogera kikulukulu kituufu kakati gwe bagambye ko Ebisiyaga Bedi bwanika Ebisiyaga byadde bigiramu yiro achi wado mentioning ne waiso mufumbiro kaneme kubera one side lekera okogera Mpuuga amoiso nyiwe waiso ava ku Mpuuga naye Mpuuga ava ku Kyagulanyi muli mwakole bibye oyogedde kituufu muve mu katemba amago mututeeka muwa fenna kwetuluma obwavu butuluma tugira kwetta